ya Imara Company from Kampala. Era bampadde n'ennamba nkukubire nkubuulire ebizibu byange ojja kunnyamba. Era nsangibwa ne Diina gyasangibwa. Naye bannange nsaba buyambi. Omusajja ankuba yakaweza emirundi 6 nga nkuba yankuba mu gwokusooka. Omusajja omukazi n'angamba amusori Aneti n'engamba okay it's okay kansirike kubanga najja kukola n'emmuma. Nankuba ogwokubiri n'ensirika, nankuba ogwokusatu n'ensirika, ogwokuna, ogwokutaano kati ogw'omukaaga nkooye. Mr. Juma nkooye. Sijja kulimba nze nsaba buyambi. Bw'emaasobola okuva mu kiyumba kino n'enfuna ekirala oba n'antwala ku ofiisi anzandeete kubanga namugamba okumulundi ogw'omukaaga ng'omusajja ankubye namugamba nze kyenjagala ssaawa zino njagala nze ku ofiisi. N'angamba sobola kuza ofiisi simanyi emyezi 3 eweddeko ne mugamba ekyo nkimanyi naye ndemereddwa. Sijja kufeera mu kiyumba kyo buli lwakuba nkitonzizaayo. Nze mbadde nkyayagala okukola naye omusajja wonza ndemesezza nawe sonze nziza ku ofiisi. Ngamba kati Aneti kankunoonyeza ekiyumba ekirala bw'oba okolera kalawo nga ndi mukambwe oba yali ayagala oba mbe kkulu nzikakane. N'angamba kankunoonyeza ekiyumba n'engamba itsoke. N'angamba naye ngenda kuteekinga tayimu okunoonyeza awalungi n'ensirika. Kati waweddeko weeks 2 tanyega takola ki mubanze emyezi 4 emyezi 2 mwaka oguwedde emyezi 2 guno omwaka kati nnyingire mu mwezi gwa 5 nga tampa ssente. Gambye obanja myezi emeka ate ogambye omaze ebbanga kyeno mu Saudi omaze ebbanga ki? Ebbanga najja mu gwokubiri ennaku z'omwezi 22 12 bwe najja eno. Era bosi wange mukazi bamuyita Amali ate omusajja we bamuyita Abdulaziz. Kati emyezi 2 mwaka oguwedde kati emyezi 2 njibanja guno omwaka omwaka oguwedde mbanjayo emyezi 2 guno omwaka omupya 2022 mbanjamu emyezi 2 kati nyingidde mu gwokutaano era 22 mu gw'omusanvu naweza emyezi 4 nga gye mubanja. Ekyosindise ya bosi wange omukazi Amali yeeno era kubanga nginyizeemu nendeetera ki nendeetera gundi zaba nsindikidde message nga ki nga agenze ku mulimu. Nze mbadde mbuzaayo emyezi like emyezi nga 7 kubanga mu gwokubiri 2023 mu gwokubiri mbadde mala emyaka gyange 2 naye bambi sijja kulimba. Musajja watunkooye toyinza kungamba omuntu akukuba mu kisiikati kuva mu kisiibo yakaweza emirundi 3 nga nkuba. Musajja watu nze nkooye sijja kulimba nkooye ngabiraba. Omukazi n'agamba kati omusajja tumukolere ki? Nze namugambye gwe bbaawo naye nze sigumira buli mbeera ngumira ebirala naye gwe vuma nga bwe mwagala muvume sirina buzibu naye ekintu ekyokunkuba ekyo sikigumira sijja kulimba. Era mu butuufu nze emiggo ze era nze sena okuseka ya Rabbi naye omwana wa Uganda bw'anaabonedde Saudi sijja kulimba. Muga Katonda kati neeralikirira bwenywa amazzi nengaleka nga kitundu sigaddira. Omukazi takulimbalimba simanyi abeere wano era bwe mbeerawo kati bajja kumpisa obube ekisingako. Era omukazi abadde amanyi siina solution yonna gye nnyinza okukolesa okuggyako nga ye nga ngambye Aneti genda wano oba wano. Ye abadde amanyi yanyinamu 5 nga tamanyi omunauganda sigala munauganda amagezi aba ayinako kitegeera. Solution is omugambe akubanja sente ze bwe ziti mukwate ne sente ze omuleete ku office full stop kye twagala kyokka. Bannange nze Muga Katonda simanyi nakumanya bwe nnyinza okuva wano. Era weneebakira bwe ndi nga nvudde mu ekirala madamu angambye mumanye kati nkuno erinnya kale ndijjukira naye okubidde omukazi n'okubira omusajja naye kyabali mu kunkola ya Rabbi. Omusajja simanyi yagambye mbu ye tamanyi Luwarabu simanyi n'agamba simanyi muku maafi ya Rabbi. Kati omukazi ali bukundimbalimba musimanyi yaŋŋamba mbagenda kunkyefuza ennyumba simanyi alinze oba nuwaragomo ya Rabbi. Nange nze kankubuulira amazima yankuba bwe yankuba nawe mu gwokusooka nafunamu amagezi yankuba nenfunako damage ku mukono kubanga nali mutoyi yalwana n'omukazi we. Bwe yamala okulwana n'omukazi we kati nenkera ku macanga ngenze kulongoosa toyi n'asanga mutoyi n'azikiza ettaala n'enjigula n'agizikiza n'enjigula. Yansikambula mutoyi omusajja alina amaanyi ate alina amaanyi kubanga talina gwakola kulwana kulya kwebaka gakora. Yansikambula mutoyi n'ansikambula n'engweri mu kutegeera nategeerera mu dakiika 15 kulaba nendaba ye nesa omusayi nga guyiise nengenda mu ruumu y'omutabani we nemugamba kati laba taatawo kyankoze katawo nange nentaawa nenyomba nenkwata bbaga nenjiyingi nenserengeta wansi. Omusajja nangamba kale amusori simanyi biki ne bayita omukazi n'ayomba n'omusajja we nangamba kati omwana w'abandi omukoze ki. Ebifaananyi ne babikwata ne babidiriitinga nesimu eddakiika eyo kubanga nabikuba ebifaananyi omukazi nemugamba laba baawo kyankoze ne babidiriitinga kitegeera. Naye nze kyenjagala kunzija mu kiyumba era nakati olutalo balutandise kankusindikire audios buli nakati batandise bayogera kunze kati omukazi ali mukundimbalimba mbu simanyi ndindeko contract simanyi ngoba balinze hijja oba hijja byebiki simanyi nakumanya mbu angulire simanyi akolese ekipapula bakikolesa $3 million ekyokuntwala mu kiyumba ekirala kulwaki mbu mwete bukyanyinako obuyinza obunziza ku company osimanyi ku office mukati yanyinako obuyinza. Nyabo uliriza audio yange eno bulungi. Tokkiriza kutwala mu kiyumba kirala
owulira bagambe muntwale ku office bwate bakututte ku office bagambe munzize ewaka mungulire tiketi nzire ewaka nzire Uganda byebyo katoyo gingerako birala okiwulidde ekyo nze kyenkugambye bagambe munzize ku office oba si kyo mungulire tiketi nzire ewaka wekola mirimu gyo bo baddemu basame bagambe nze munzize ku office oba mungulire tiketi nzire ewaka ojja kudda okole ojja kudda oddemu otambule okay Madam Grace angambye nti omusajja yali ayagala kulepinga okay so ne contract yo ngikusindikidde beera nayo okitegeera era omusajja mugambye nti ekyagala okukubya omwana oyagala mulepinga so woddamu oba naddamu nayogera nti olina gundi gy'oyagala okukola omwana you will see ajja yawusika adab ajja po aleko nibyino nakyo mbwenu kati lusindika biki ekyokusooka omukazi yangulira buli kimu ono omusajja alinga ezzike Katonda asaasire omanyi omukazi okungulira engoye najja ng'azikweze nangamba zikweka eri bwagenda bwazigula ng'ayomba talina kyagula waka nedda bwagula ekintu omukazi asooka kuyomba katuwulira byona atunula ng'ezzike Katonda asaasire bino mbigamba lwa bukooyi sijja kulimba omusajja yansanga mu lumu yange nali mu kinaabiro nebulira nga mpita neŋŋamba ani nenzigulako kati nensanga nga musajja nenzigalawo omukazi kyanze ennungi yali aserengeta bwati ku madaala omukazi ng'akomawo namubuuza mu lumu yasagala ova kunoonya ayinayo lumu oba balamuzaamu oba sitaani simanyi ndabamu biki simanyi nangamba nva mu lumu yange kati ogwokubiri nansanga nali nga naakatuuka bwente gwe namulaba nze nengenda mu kisenge kyange nali nakatuula bwenti ku buliri nga ndi ku ssimu naggula oluggi nangamba jangu onfumbire kyayi munnange musajja watu nakwatibwa obusungu nengamba kati singa saawa zino mbadde neeyambudde nga ndabira bwereere nga tagenda kunzina yena nempitwa obusungu nengamba sayitaani eno kati njagaza ki ngekutte essimu nengusindikira omukazi odio nemugamba buulira bbaawe tadda mu kisenge kyange singa katazze nasanga nga neeyambudde omukazi nangamba leka kukaalaama kamukubira omukazi naye omukazi amumanyi amukajja kubanga nze omukazi yangambye byonna byakola teri kyetamanyi nze omusajja mumanyi kitegeera awo najja nakalama namugamba amusagala obadde ova kunoonya ki namugamba sinanze simanyi nagenzeyo nga mugamba nga nfumbire kyayi namugamba bw'oyimirira wansi n'omuyita bulijjo ng'oyimirira wansi n'omuyita n'ayita kati obadde ova kunoonya ki kati awo yansanga mu fumbiro nze oluganda nalwo kimanyi lunsongowa n'ayita emabega nankwata nemugamba yiize kambuulire madamu nangamba tomubuulira simanyi biki nemugamba nja mubuulira nembuulira madamu kuva olwo awo nandimirira ebintu ku mukazi nangamba simanyi sagala mulimba simanyi biki naye omukazi nga ngamba mbimanyi byonna byokola ne bwe wenyonyolota mbimanyi ono si sagala asooka kitegeera naye kati omukazi nze namugambye kimu nziza ku office tayagala kunzizayo mbu myezi 3 jaggwawo kitegeera kati yangamba agenda kunoonyeza kampuni endala ekyokunziza wakata kyagala office enda kundi nyumba endala kati gye musajja watu naye kyoma kankubuuze omanyi kati yanapulira bintamye sijja kulimba omanyi oyina kale kyo nkibuuziza ggwe omanyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك مشى أخبارك أنا اسم جمعة من هنا المكتب إمارة من أوغندا طيب يبقى أكلم معك هذا فاميلي يقول لي 6 مرة كفيل يضرب العاملة أنا يبقى فهمت ليش الكفيل يضرب العاملة أنت معلوم هذا ممنوع نفر يضرب إنسان ضربت الإنسان ليش يبقى أتكلم معك وعاملة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عامل شوية مخ ما في كويس 100 مخ ما في كويس كله ولد كله هذا كله يشتكي منه ما في كويس هذا زي رجال أنت ما يجيب حرمة أنت تجيب رجال هذا يطول كذا يصغر كذا نظرة هذا ما في كويس كذا السعودية ما في كويس خدامة لازم فيه أخلاق كويس طيب أبشر هذا ما تقول له كذا يطل فيك بعينك كذا هذا وكذاب كثير كذاب مرة كثير هذا والله أنا عظيم أنا ما في يضرب والله واحدة مرة أنا بس كذا بيد كذا مرة بعدين هو يسوي كبير يروح مدام يسوي مشكلة كبير ما في يضرب أنا هذا حرمة أنا ما في يسوي قوي على حرمة بس هو كذاب وبعدين هذا أخلاق ما في كويس أنت تقول ودي هذا كذا يطل فيك كذا عين يطل فيه ليه ما في كويس كذا أنا أول مرة أنا أجيب خدامة كثير أنا أجيب خدامة محترمة كويس أنا ما في ينظر كذا بعدين هو يطول يروح سفارة يروح نفر هذا مخ شوية عقل ما أدري إيش يبغى سفر يجيب فلوس حقي يجيب فلوس حقي أنا في سفر والله يكمل 2 توكل على الله أما هذا كذاب هذا ما في ولد ما يبغى كله ما يبغى هذا أخلاق ما في كويس مرة أخلاق ما في كويس أما أنا والله ما يضرب واحدة مرة يرفع يد كذا خفيف بس بعدين أي شيء كذا يروح سفارة هذا ما في كويس هذا أخلاق هو ما في كويس شغل ما في كويس حق مشاكل بس